omwoyo n'ey'omubiri kubanga omwoyo omulamu gubeera mu mubiri omulamu. Ffe tewali kye tuleka mabega. Waliwo abazeeyi babadde babiri ne babadde batudde nga banyumya ku nsonga z'eggwanga lyabwe. Muzeeyi n'agamba bw'ati, Mayiga namumatira nnyo mu bintu bye yakola. Yakuŋŋaanya ettoffaali 1,000 ku 1,000 ne musiima yakolera Buganda. Ku misinde avaayo nnyo okulanga emisinde n'okugitwagazisa era abaana ne bajja, Abaganda ne bajja ne Bannayuganda bonna. Emisinde giddukibwa n'e Busoga ne giddukibwa e Bugisu naye nga badduka misinde gya Bwakabaka bwa Buganda. Muzeeyi n'agamba, lwaki ku mbeera efaanana bw'eti Mayiga eddoboozi libuze nga Uganda yonna ekaaba? Abaana ba Buganda bakaaba ne Uganda yonna. Naye nga Uganda yazaalibwa Buganda, Buganda yazaala Uganda. Omusajja n'agamba lwaki amaanyi ge yakozesa ku musimbi ogw'ettoffaali si gaakozesa ku miranga ng'Abaganda bakaaba? Ekyo nno ne kinzizaamu amaanyi ne ŋŋamba Mukama weebale. Bulijjo bagamba mbuffe tetuwa bantu bakulu kitiibwa. Kati abasajja ababadde boogera bali mu myaka gy'aba bajjajja ba Mayiga. Singa mu studio mubaddemu obugalo mbadde ngenda buteekako nnyige wali obugalo. That's good. Abazeeyi abo mwebali nnyo, mwebalire ddala. Kale eyo nvuddeyo mu byawandiikibwa olwaleero. Sooka wandika ebyawandiikibwa bino. Wandika ekitabo ky'Olubereberye Essula 3 olunyiriri olw'omusanvu okutuuka ku lw'e11. Genesis chapter 3 from verse 7 to verse 11. Tuli ku bukulembeze mu ggwanga Uganda. State Museveni gy'alimu. Mugenda giraba mu nsi ey'omubiri n'ey'omwoyo, ate mugenda giraba ne mu bikolwa. Nasoose ne mbalaga akabonero kali ak'okwekweka ye ne mutabani we ne mukazi we. Tebaagala kutunula Bannayuganda mu maaso, naye ate tebaagala ne Bannayuganda babatunule mu maaso. Bawulira guiltiness ku bulamu bwabwe, bawulira rejection ku bulamu bwabwe, bawulira shame ku bulamu bwabwe. Kisoboka osobola okukiwulira, osobola okukimanya. Kale wandika ebyawandiikibwa bino ogenda kumanya lwaki Museveni ali mu state eyo. Mwategedde kiki yanoonye Tanzania? Share the video. Baako ne gw'oyita abeerewo muwulire bye mutajja kuwulira walala oba oliawo. TV z'ewaka zijja bibawa. Bw'oba ovudde wano ojja bisanga ku Capital FM USA. Naye banaye Mukama onzigulidde enzigi mu nsi muno. Allahu Akbar. Wano oli ku 88.8 Chabasa Fama. Naye ate ogenda kwera ku 94.2 USFM Bukedde Capital FM. Byonna ojja bisangayo mu luzungu, naye naffe abooluganda ku 94.8 Emmanduso. Eno ye Emmanduso. Katonyeze 2. Now Jonna bagambye mulaba Bannayuganda nga bwe babanoonyaamu Kyagulanyi Ssentamu. Mutemugamba abamu babalimba mbuno struggle yawedde mbuno muddeyo ku mirimu. Mumanyi nti struggle etambula butambuzi etandika butandisi. Mukakasa nammwe mwavudde mu struggle, mumanyi struggle etandika butandisi. Mumanyi ekiwamba abantu ekiri mu ggwanga Uganda nga banoonya Kyagulanyi. Mumanyi ekiri mu Masaka. Bangambye Masaka wokka abaana nga 1,200 abakakwatibwa banoonya Kyagulanyi. Mumanyi ekiri mu eastern part of Uganda. Mumanyi ekiri mu Buganda. Mumanyi ekiri mu north. Mumanyi ekiri Kalamojja. Nga bwe mulaba bwe banoonya Kyagulanyi Ssentamu mumwe ba civilians mmwe. Ekiri mu magye ku kigambo ekiyitibwa RO. Anti mwe mwagamba RO taliyo. Ekiri mu magye mu kunoonya RO.
Ulira mujjukira jjo we naze ne mbagamba ku kintu kya episode secretary zembadde mbaleetera ez'okulumba parliament bakube bazike mu mass grave biki ekyo yo 100% bagirabinze off temugenda kirabako naye mumanyi ekyakisikidde mumanyi Museveni kyakola buli abaali mu briefing eyo 15 bafu 15 bafu naye abasoba mu 10 bali Kasenyi mukomera abasirikale abasoba mu 10 SFC regular UPDF bebaali bawadde assignment yo nga bakoze akakunda akagendo kikola bamaze obba briefinga baba wadde ne exit route Ryogo we bagenda okungana biki byonna bena abasoba mu 10 bali mu mabuusu Museveni yagambye talina kintu kyagenda kutambuza genda mu maaso nga tannaba kutukwata nze ne tikyalumbuye agenda talina kintu kirabika kigenda kutambula mu bulamu bwe nga tannaba tukwata kasooka ateeka amaanyi ku kutukwata ojja kukwata nnyoko bamemba ba parliament mwenna ab'enkyukakyuka Honorable Rope Senyonyi gamba abantu bo bonna aba opposition bomanyi nti bantu bo temugeza ne mugenda ku pate ya parliament gye babategekedde mbu yali erina okubeera ya end of year ne muggisazaamu mugenda giteekayo simanyi nga mmeka guno babategekedde buli omu ayinaawo okutuula tewali togenda kutuula buli woosanze mu ngeri y'okukifuula ani babita batya ebyo ebyabagagga kupuloni kepuloni babifuula ebyakabi ojja kusanga nga entebe yo erimu n'erinnya lyo bakita batya ekyo kupuloni kepuloni bane sikirabidde n'ekintu ate no mu by'okusaga nkyerabidde kuponi kirabidde mwa abategesi b'emikolo wamma ekyo kopuleti naye mukama ewire lwaki tovaayo ebuwama nga wava ebuwama buwama va muwire buwama va muwire mu linnya lya Yesu kati mmaze okwesaabira kiwedde oluvannyuma lw'okukifuula kopuleti buli omu diplomati department naawe nno wa department nno naawe executive very good VVIP corporate very good Pastor Kiveeko okay wamma bulira bagenda baterawo n'amannya totuula mu kifo kya munno ekyo kye kisikidde okubatirimbula abangi nedda mugende eyo buli omu agenda afiire ewuwe luli babadde bagala battira mu parliament kirindi kati buli omu agenda afiire ewuwe bwe muba basajja mugende ku pati eyo nedda mugende ku kupuloni eyo temukuba ku simu yange enserese Rope Senyonyi ne gurupu yo nedda mugende ku kupuloni eyo namwe muli kigwako so kyekyo ekyasikidde okubatirimbula mu bungi simanyi pate bagitaddemu obuwumbi bumeka baagala bulamu bwammwe oba muyina kye mutalyangako ewaka ewammwe oba muyina kye mutanywangako ewaka ewammwe
mukwata omusaala kwata omusaala ogende weegulire ebintu wetegekere epate ya end of year tolinnya ku mujjukira bwe twabataasa ku parliamentary gundi bwe twazikuba nga supiika Museveni supiika ne Mpuuga era regional parliamentary egenda kuyamba nnyo kubanga eya Buganda egenda tula Masaka era bwe tubuuziza Mpuuga bw'ati bw'agambye kubanga parliament ebeera wala n'omuntu kati tugenda gisembereza omuntu kubanga senga tuba tetutuuzizza parliament ene Masaka eggulu ligenda kuwa matukayo likube ndi Masaka gwewo kakati kye tukoze kye kubanga sente weeziri era tugenda kutula Masaka esoose eggulu waliwo ey'embalala era region zonna zitule mu parliament omuntu abeerewo ng'omuntu ateesa eggulu terikuba ensi kumbe baagala banyaatula parliament bw'etaatula Masaka eggulu lyakuba ensi Mpuuga yatukakasa nti senga tebajja Masaka era omusajja wa Kabaka omuteeketeeke Mpuuga agambye abo bennyini abo abagamba mbu no parliament regional parliamentary tetuula abo be balabe ba Masaka eggulu lyakuwa matukayo likube Masaka senga tuba tetutudde Masaka mu kibuga kya Ssaabasajja Kabaka temwatuulayo Masaka teriiwo eggulu gye mwatuula mpaayo ekintu kimu ekiri eggulu ng'ekisinga Masaka nga Masaka bwe kitabaawo Masaka tesulawo baali baagala banyaatula ne tubagamba baali batadde obutwa mu ttawulo ze mugenda okunaabisa n'eppiro omwana eyavaako information eno omwogerako nnyo yali akola mu emu ku woteeri ezimu mu ggwanga Uganda ne babayita ne baba briefinga ezo ziserene ezo Sheraton ne baba briefinga ne bababuulira ekyokukola nga bamutadde ku wingi mu woteeri egenda okubeeramu abo opposition nga bagenda kukwata obuntu bulinga pawuda nga buunya n'akawoowo babukube mu ppiro babukube mu ttawulo mu face tawulo ze mugenda okukozesa babuteekemu basirike ogende weebake mu ssuuka ezo ekiro eki kiwedde omwana bw'amala n'afulumya information omwana bwe bavaawo nga bamaze okumubriefinga bagenze n'akwata essimu n'abuulira maama we maama mpulira ntidde batubriefinze kino ne kino ne kino ne kino ne kino ne kino ne kino abasajja batuuka bamaze okugenda ne bakomawo ne babagamba essimu ziriwa muleete essimu zammwe omwana nga yakamala okulikodingira mami we ali Sweden amulikodingidde audio omwana n'alwana okusimula audio nga talina bwagisiimula ne bamuggyako essimu bagenda okupuleyinga audio nga byonna bibulidde maama we message yagenze ne bakwata omuwala nebba information eyo mami we n'ayanga ogituwa yakuba essimu ku platform ya Teacher Lumbuye n'abimbuulya ne lutubiyisaawo n'enkubira ababaka awo ne mbagamba ne batagendayo parliamentary gundi we zaakoma regional parliamentary we zaakoma sitting zaawe we zaakoma omwana ne bamukwata omuwala ne bamutwala nebba bonna ne babaawula omwana baamutwala mu bitundu by'e Katabi oyita awo e Katabi n'ogenda eri ku Ggoonya gye balundira emisota ye wali safe house gye baamusibira nga talaba bweru naye ng'abasajja bajja ne bamuleepinga buli lunaku buli ssaawa buli ddakiika yagenda okuvayo ng'afunye akawuka ne balwana okuyita mu mikweseso omwana ne balwana omujjayo ne balwana okuyita mu mikweseso kubanga bawestana bino byenjogera abanyankole from Bushenyi bwe buzaale bwabwe ne bakwatagana n'abanene mu gavumenti abo ab'e Bushenyi ne bakola emikwesese ne bajjayo omwana
bagenda omujjayo nga tebamanyi nga maama ayogera nabeeri nga ne nayiiya omwana olwafuluma bw'atyo okuva we Katabi nga balowooza dda Kampala. Maama yali yamaze okukola ku bintu byonna ng'alinze ekintu eki. Omwana bwe yava bw'atyo Katabi bwe yeetolola bw'ati yadduka dda ku kisaawe Entebbe n'afuluma. Teyalingako na Kampala. N'amutwala n'amuddusa emisinde n'amutwala e Benghazi. Kubanga ne Sweden Museveni abeerabeerayo nnyo. Tasobola mukkiriza bbeerayo. Baawe baamusanga mu bitundu bye oluvannyuma lwa wiiki singa 2 baawe baamusanga mu bitundu bye Namayumba nga bamusudde ku kkubo. Abasooka omulaba baali balowooza mulambo. Bagenda omuddusa nga bamanyi okutwala nga bazze kunona mulambo ng'alimu akalamu. Ne basooka ne bamujjanjabirako e Uganda okudda engulu naye ne bamuddusa naye n'afuluma. Era bajjanjabiddwa ebimu ku bitongole ebisinga obunene mu nsi yonna kubanga maama waabwe yali connected n'abuulira ebitongole ne babajjako interview ne babagira ne babatandika bajjanjaba nga ebiwundu bibisi. Omukyala nga eyo mu safe house gye yali gye bamusiigira akawuka ka AIDS. Family n'esaanawo bwetyo. Abangoberera guno si gwe mulundi ogusoose okuwulira ekintu ekyo. Kati mmwe nedda mugende ku eyo pati. Mbamaze. Kale ndowooza kati nawe ngenda mu secretariat. Naye secretariat kanzi sembyeyo ngo tumaze ekigambo kati waliwo ayagala okufuwa. Kanzijewo buno ndowooza tugende mu secretariat. Nalabyeko waliwo ebitambula. Yusuf Nsibambi yagudde eddalu. Yusuf Nsibambi kati ayogera kiwalazima. Yusuf Nsibambi nagamba ntya? Nagamba ntya ku nsonga z'Amawokota South. Yusuf Nsibambi yagudde eddalu. Mbu ye ne Latifu Ssebaggala bagenze bateese ne Museveni ku lwa opposition. Opposition yakola ki? Musango kigwe twakola ekirala. Yusuf Nsibambi omusajja munnamateeka ng'ogoberera rule of law. Abantu abakoze emisango ng'ab'enkyukakyuka abaana ba Nuupu abamenya amateeka gonna mu ggwanga baba negotiatingira wa Museveni. Kooti ziri ludda wazikola ki? Gwe munnamateeka oyambyeko Museveni okumenya amateeka. Neba ne nebaza Mukama kuba saasoma. Aka kasajja ka Nsibambi edda baakawaananga mbu musajja mugezi. Simanyi mbu Nsibambi, simanyi musajja mulungi, simanyi musajja muganda, simanyi musajja biki. Nga tumuwulira buwulizi ng'owulira ddoboozi ku CBS era bannange bannamawokota bange mwe namba tumidde mbunno kateesa. Naye bw'okatunula bw'oti enfaanana yako katunula ng'ekkugunyu lya Museveni. Nga bw'okatunula teweegomba kulaba ku kkugunyu lya Museveni nga bw'okalaba Museveni bw'afaanana ennyuma ye. Omanye ekkugunyu lya Museveni lifaanana nga bw'olaba Nsibambi. Baakwata ennyuma ya Museveni yonna ne bagiteeka ku Nsibambi bw'ano. Teweegomba kulaba kkugunyu lya Museveni. Akasajja kabi kalina omutima kalinenge kali bannange. Abakyala mbayita bazira naye muka Nsibambi oli muzira. Nkuyita muzira osinze ku mukampuga oli muzira. Oh, you are my hero. Ne bannange abakyala muli bazira. Naye muka Nsibambi oli mukazi. Nsibambi yagambye yagenze okunegotiatinga ne Museveni kubanga abaana ba Kawuma neiba we wali ebuyaaya abaana be tebasoma. Wagenze okunegotiatinga ne Museveni ate Kawuma nedda. Kawuma gwe battira mu Arua
wagenze okunegotiatinga ne Museveni ate kawuma. Naye Nsibambi alina amagezi mu mutwe. Ekyo kikufaananya ennyuma ya Museveni. Nsibambi alina amagezi mu mutwe. Latifu Ssebaggala n'agamba bw'ati bagenze okunegotiatinga okuta abasibe. Nga tokyalina ky'oli olinga nze nyiza n'ogwa ate ggwe Latifu nze nkusinga. Kati nga batulankinze mu ggwanga Uganda basooka ku linnya lyange ne bakkirirawo abantu emitwalo nga 18,750 mu miliyoni ne balyoka bakuteekako ggwe Latifu Ssebaggala. Naye nga wali MP wa Kawempe North ng'oli imaamu wa Parliament, simanyi ng'oli ku kakiiko ki, ng'oli mu offices ennene obulungi, n'osaba Museveni akuwe Kololo abasiraamu basaalireyo, n'akumma Kololo. Kale bannaye mu kifo kya Ntege Ssebaggala senga ggwe wafa. Latifu mu kifo kya Ntege Ssebaggala senga ggwe wafaamu. Muli basajja Baganda, basajja basiraamu. Kale Museveni bwe mutandi mukyaye ng'Abaganda, mwandi mukyaye ng'Abasiraamu. Bwe mutaali mukyaye ng'Abasiraamu, mwali mukyaye ng'Abaganda. Babu yayogera n'agamba gw'osinga okulya ssente za Museveni. Nensija ne mbabuulira oyo omusajja namubabuulira nti agenda mu State House, ne mbabuulira ne mukazi we akola mu State House. Saabagamba. Abasajja Abasiraamu Abaganda bwe mutandikyaye Museveni ng'Abasiraamu mwandi mukyaye ng'Abaganda. Naye bw'oba oli Musiraamu ng'oli Muganda n'otakyawa Museveni mu biti ebyo ebibiri, either wali amazi if not nga wali amazi. Ku bibiri kuliko kimu, either wagalya obanga wagalya. Kale bannange temuyina makulu. Naye mu byonna Kyagulanyi Ssentamu weebala okujja. Ebbanga lye twamala nga tubeesize. Ate ggwe Latifu Ssebaggala nze nakulabirawo watulanga ku CBS n'oyogera, naye tewalina muntu ayinza kukootinga nti Ssebaggala tulabanga we Wanambu no wasoma. Okimanyi nti Ssebaggala Ntege gwe gw'osinga okusoma mukulu wo. Okimanyi nti wa makulu singa ggwe, Ssebaggala omufu asinga ggwe. Alina ebintu bye yeeyogeza nga babadde bamuwadde akazindalo. Kakati mu ngeri efaanana bw'etyo, kati tugamba mu nsonga efaanana bw'etyo, genda owulire Ssebaggala oyo ng'ayogera oyo Latifu. Mu mbeera efaanana bw'etyo tuba tugenda kugamba nga mu nsonga efaanana bw'etyo okufaananako bwekutyo. Ekyo ekigambo tekimuva mu kamwa. Onoonya ekigambo ky'ayogera n'onoonya poyinti Ssebaggala gy'ayogedde n'ekubula. Ddayo owulire Ssebaggala ng'ayogera oyo Latifu ku CBS. Genda onoonye nze waliwo abantu abannema okutegeera. Kakooza ow'ekabula Latifu Ssebaggala tebannyonnyolangako nsonga n'enjite. Ate nokko akakasajja akakugunyu ka Museveni ako kagundi ako ka Nsibambi ko kayogera n'owulira. Naye Ssebaggala bayinza okuba nga balina ne Kasule Ssebunya, Kibirige Ssebunya, Kasule Kibirige Ssebunya, Latifu Ssebaggala ne Kakooza. Gendayo bawulire. Wallahi bamuwe eddakiika ze n'azoogera ne weebuuza kati Ssebaggala ayogedde ki? Era kakati mu mbeera efaanana bw'etyo tuba tugenda kuddira kugamba tukikole mu mbeera efaanana bw'etyo. Wallahi mwe mugamba nze mpuliriza nnyo bannabyabufuzi okuba mba nnyina bye nnoonya. Genda owulire Ssebaggala ng'ayogera. Wallahi omaliriza Ssebaggala n'ogamba nti basenga ndayo n'ogamba basenga ndabyemu ppono. Ssebaggala tolina makulu. Museveni yakumma ekisaawe obusiraamu bwonna busaaliremu ng'oli imaamu wa Parliament. Wagenza okunegotiatinga abasibe. Nsibambi FDC erina abasibe bameka mukomera.
oli wa FDC attachment yo ne NUP oli okotuwolereze ngani FDC inaba bakaba inaba sibe bameka mu komera mumbere fanana bwetyo banne Latifu ayagala akagamba ako mumbere fanana bwetyo kakati mumbere fanana ko bwetyo tuba tugenda kudda fa abanupu mumbere fanana ko bwetyo tuba tugenda kujja mumbere fanana bwetyo tukole ebintu mumbere fanana bwetyo namala kesawa namba ngali mumbere fanana bwetyo genda yo muwulire oba okutandika n'olwaleero tandika omuwuliriza nga Latifu ayogera ombuliro oba olina ky'onootegeeramu talina makulu mumbere fanana bwetyo talina makulu ngani alaba pono nze ndekane munaye siraba pono ngamba mwabala ba pono anyway eyo nvuddeyo omuloga ayina emmere yetabulwa gwatta Takirwa Francis Takirwa tannaba kuziikibwa bamaze Major General Francis Takirwa bamunyatudde tebannamugolola na kumugolola gundi bamusikisiza dda Major General bataddewo dda Major General Joseph Musoke naye n'aleeta ogutwe n'atuulawo era Joseph Musoke kati ye deputy wa commander Land Forces erono wa commander Land Forces asikidoli naye tamaze nakubuuza kiki ekya sooli bajja bapaala naye wakunyatulwa essaawa yonna okuva kati naye bannaye omuloga ayina emmere yetabulwa gwatta daba omugenzi Musoke naye namusajja muganda ono n'ogwo ogumwa ogwogumwa ogwo gwa muganda ogwo nedda bannange nedda ono muganda mannya laba oyo mbu Major General era kati Major General walumwa amaze kikwata n'aba YouTube mulabe bamumala omulaba nziriza aba Facebook Major General walumwa Musoke Joseph amaze okukwata ekyatakirwa tafuddeyo nakubuuza ani yamunyatudde kiki ekyamunyatuzza luno olumu olwagala okufaanana olwansereko luno omwana yabuuza bannaaye era mu comment section omwo nsereko ye yakolera ki eggwanga Uganda balyoke bamuteke ku kinusu ky'ebibiri nogamba naye bannange nsereko kiki ekyamaanyi kye yakolera eggwanga Muhammad Nsereko kiki yakolera eggwanga ekyamaanyi ennyo balyoke bamuteeke ku kinusu eky'ebibiri nanoonya Nsereko ku kinusu eky'ebibiri bannaaye nga mulaba you people you can comment kale ulira Museveni beebuuza lwaki bannayuganda balemedde ku kalulu diversion zonna bannayuganda baganye okuzidisikasinga eri wansi ku ground babuuza mboozi ki eziriyo eyo abannayuganda baganye okudisikasinga ku miliyoni 315 ez'okuweebwa bamemba ba palamenti abapya baganye okudisikasinga ku kyokulondera pulezidenti mu palamenti baganye okudisikasinga ku ky'emyaka 7 balemedde ku kintu eki akalulu kaabwe aka 2026 ke baagala mujja kutya ku ssaawa eno ebigenda mu maaso mu ggwanga bikulaga bulazi nti omusajja puresha emuyitiriddeko waliwo ekintu ky'oyingiramu ng'olina engeri gy'ojja okkikkakkanyamu Museveni yayingira ekintu ky'okubba obululu bwa bannayuganda nga balowooza nti anaaba controllinga ne diversion nga ye bwe yakimanyiira okukikola ebbanga lyonna tujjukira nti emyaka 47 gy'atufugidde abadde atufugira ku siyaasa abadde atufugira ku kutiisibwatiisibwa bannayuganda ku mulundi guno ne bagamba nti ebyo bikomye bw'oba wabifugirako bajjajjaffe n'obifugirako bakitaffe
ate kati ffe tosobola kubitufugirako, ffe tuli ba mulembe guno, tuli balalamu. Yalowooza nti byakusaaga. Tetugaana omulimu gwe ogw'okutta agukoze era kyagukola. Basse abasse, baakutte abakutte bali mu makomera, naye n'abali ebweru abakyayimiridde we bali bagamba nti ffe tetujja kukkiriza kutwala ggwanga lyaffe nga tulaba. Bannayuganda nga bakyeyongera okulwana, bakugamba nti si kaaki nti Kyagulanyi Ssentamu tali mu mbeera nnungi, tali mu maka ge, yali mu ddukadduka. Tetunnaba kuwulira ki kyatugamba. Tulina okulwana paka ku ssaawa esembayo. Y'alina okuvaayo atugambe nti abange mukkakkanye omuliro. Bw'ataabeere ye, tetulinayo kigambo kya muntu mulala kye tusobola kuwuliriza. Era abaana bakyagenda okulwana wansi mu mpolampola bakyalwana. Abakulu batandise okwebuuza nti lwaki ku mulundi guno abantu balemeddeko nnyo okusinga bwe bazze balemerako ebbanga lyonna. Kano ke kabonero akakulaga nti abantu baategedde nnyo Mwami Museveni omutuufu, ate era eggwanga lyabwe balyagala mu mbeera yonna, libaddire. Kati abakulu basobeddwa eky'okuzzaako. Bagezaako okutuvugira mu zi diversion, bannayuganda baziraba naye tebaziwa makulu. Era kaakati buli munnayuganda waali agamba nti tuzzeeyo ku mirimu tukola, naye amatu gatuli ku ttaka. We tuwulirira akabaluse konna, tuli lwedde okusitukiramu tutaase nnyaffe Uganda. Kati abo be bannayuganda, tebakyali ba mulembe guli be twayitanga abeebafu. Nanti mwatugamba nti bajjajjaffe mwabawa otulo beebake. Bwe beebaka, twalaba gye baakomekkerezebwa. Mwali mubeebasizza mutwale eggwanga nga tebabitegeera. Ate ab'omulembe guno bo balalamu, bakugamba nti balaba buli ekigenda mu maaso era beetegefu okulwana paka ku ssaawa esembayo. Ekyo nno kye kisinze obbamalamu amaanyi. Era ekiyiggisa abakulembeze ba National Unity Platform ab'oku ntikko bakugamba nti bano bwe banaaba bakyali mu bantu bano nga babawa information entuufu, tetulina kituufu kye tusobola kutuukako. Kakati buli munnayuganda manya nti olwana na mulabe wo. Kola ekisoboka okulaba ng'omulwanyisa omuwangule. Bw'omukkiriza okukuwangula, tolina kwogenda kusigaza mu ggwanga lino, kubanga nabo babirya ttaamu egenda bamanyi mwabategedde.